nayokebwa asidi nali mbeera e Nabbingo naye twafuna obutabanguko mu maka n'omwami ne banjira asidi omulundi gumu era ne muyita erinnya nti lwaki onjiridde asidi. Mu butuufu yanjira bw'ati amaaso gazibirawo essaawa eyo nali sikyalaba. Banjokya asidi mu mwaka gwa 2023 mwezi gw'omwenda bamunjokera Wakiso. Eyanjokya asidi nalaba muvubuka naye nga omuvubuka oyo mu kumunjiira nekangamu ekange essaawa alinga 3-4 ez'ekiro. Nalina bwe nali ntudde ku dduuka ku kkubo nali nvuddeho katono nnyo meters nga 5 ngende nfune ka shotiko omuvubuka yaneetegedde dda nanjira asidi. Mu Uganda wano enamba esinga obunene yafuna obuzibu buno 17 ebitundu 17 byokka by'ebiroopa. Kitegeeza nti enamba esinga obunene emisango egisinga egy'okwokyebwa abantu asidi n'amazzi nakitegiroopebwa. So ebitundu 83 those cases are not reported. Ensonga ezo teziroopebwa. Tusaba gavumenti erongooseeko n'okuteesa mu mateeka. Etteeka lye tulina olwaliro nafu nnyo. Section ekitabo kyaffe ekirambika penal code ekirambika enzija y'emisango egikoleddwa. Section eyogeddwako 216 eyogera ku wounding n'eyogera ku spearing. Fe tugamba kinga ba survivor ba acid ne burns. Twetaaga otwogera ssaawa eno tuli mu kwogerezeganya ne Law Reform Commission. Tugisaba mu penal code twetaagamu clear provision eyogera nti omuntu ayokya munne acid oba amazzi oba kemiko yonna musango gujja kubeera bwe guti gwe guno omusango era bwegumusinga bwegumuka mu vvi ekibonezo bwe kiti. Obutabanguko tulabye nti obutabanguko obumu oluusi buvudde ku byenfuna. So tusuubira nti senga wabeerawo programs eziyamba abantu bano okuimprovinga their livelihoods kiba kijja sobola obayamba oba oliawo okukendeeza ku butabanguko obwo kuba abamu batandise okuvaayo ne beeyogerako naye era nga tetunnatuuka we tukyagala. Tumanyi nti wadde nga abamu batandise okuvaayo bangi bakyasigaddeyo eyo ng'era twagala bonna tubasikire wamu basobole okubeera nga bavaayo ne bajja ne baloopa ebintu